Kivindi. Sadala chawa muzeyi. Sadala chawa muzeyi semwange. Muzeyi mubi. Osinga okukyawa omusajja oyo mukyawe. Ananga omusajja oyo mubi. Omusajja akwogeredde ebigambo ewa Mukama waffe. Omusajja kikyatayogedde. Buli komeredde ku musalaba gwa Yesu Kristo. Webale. Bananga omusajja oyo mubi. Kati okola kyena ate? Ate mbale munjagalawo. Ino jeno mufa byonna nojja wano mu bimuli. Oli mu biti. Okolamu kimuli. Kaleke. Wano kafunira emirembe. Iyi mu maaso go. Kaleke. Naawe leka kubeera bwoti. Anti nze nasazeewo. Buli awulira emirembe yadde kyayagala kimuwa emirembe kinkosa. Ne bino? Yes, bireke. Kubanga kebere kiviiri. Emirembe agifuna nvudde ku woteeri eno. Sadala. It's okay. Tokola bwotyo. Sadala sooka owulire. Bannange kyawa akasajja kali. Naye Sadala naawe. Ate kakati Ssemwanga alina ki? Ssemwanga bw'abanga nvuddemu. Yes. Eyo yensi. Fenna tukakyayi. Tukamaze. Mukyawa wa bwereere. Mubi nnyo omusajja oli. Ensi bw'etyo. Bwemanyi byakwogeredde. Tugeze kwegayirya olutuusa eri aziza byabadde mu miitingi nga wewakubye ekifa ku mutwe n'ayogera n'ekidoli. Kati awo ekiŋaŋaali kye wayiridde. Gambye omuntu olwo muba mumutegedde. Nze ngenda bayamba nnyo okuzuula abantu. Ezo ze tukala. Bannange otuyambye naye ate wandivudde eno naawe miti. Kati lwaki twogerera eno? Ebifo byonna nojja eno omugundi mu bimuli tudde eri. Kati olaba kiviiri. Ate kati ssaawa zino yambiipinga. Ani? Tekisoboka. Nkugambye misticals ziri kuno mpita. Ziri kuno. Naye nga simukwata simukwata. Bannange wandimukutte naawe. Kati aŋŋambe ki? Aŋŋambe ki? Kubeera kati ayagala mbumbiveeko mbireke. Yunifoomu nagiggyeemu dda. Naawe onyiiga mangu. Sobola giddamu. Nze omuntu bw'alaga nti tanjagala. Muzire ku muli. Ate kati andaze omanyi bagamba akunaabira mu maaso naawe munaabira ebigere. Ne Sadala. Omusajja oyo tomukutte. Wandisoose n'owulya kyagamba. Kyayagala kumuwulira. Akugambye amwegayirira. Nini? Weyogeddeko naye. Wano ki kye mbadde sikola? Mbadde temundaba amasannyalaze. Nzuuyo mazzi, nzuuyo ku geeti, nzuuyo kola kino, kola kiri, nkola guno naguli. Nga ne ssente zimpeebwa za lusulungi. Naye ne nzikiriza ne nkola nga nina mwoyo gwa woteeri ne basalawo bannange tosangika Sadala. Kati olaba wenva. Bateekwa okwemployinga y'abantu abalala nga 9. Okuziba ekituli kye ngenda okuleka wano. Ekyomuntu omuggwe Sadala. Tokikola. Omanyi Sadala, fuuka omusiru. Ndaba wenna, fuuka omusiru. Nedda. Sadala. Ate namwe mugenda kumenyeka nnyo. Kuba kati abantu bagenda obateekamu okuziba ekituli kyange. Temujja kukwatagana nabo. Kituufu naye omulimu genda kuddirira. Sadala akalimu kasigala kalimu. Nze ngamba kati gwe wandifuuse omusiru. Olaba otya? Kantite kangende nyinza n'okuba mbadde neesiba wano nga emikisa gyange ate giri walala. Nkitegeera kati okimanyi bulungi gwadde omusobyo omusajja akwegerya Sadala adda ku mulimu. Kati n'okunnuma kale tebinnuma nze omutima gwange gwakalu. Kyokka ffe tuli eri tukwegayirira oli eno obadala bubadazi. Mukakkane. Kati tubadde tufaaki mazima tubadde tufaaki. Tutuuse n'ovuma omusajja omukulu. Ate muvuma musanyukire. Oyo omuzeeyi nga mumwebaza. Tumwebaza eki? Okundyamu olukwe. Nekiviiri bwe mulaba nga mukuba engalo nga olw'okungoba. Kyokka Sadala oli siriyasi. Tuve mu bino naawe. Mugenda mukola emirimu gyammwe. Ate nammwe muyinza ate okufuna obuzibu ate nga mufunira ku nze atalina ttabu. Nkitegeera naye olaba Sadala twandisoose ne tuva eno ne tudda eri tuva mu bimuli. Ndiko wano. Kati oliko wano olinda ki? Simbula wano ngenda wange. Naawe tusooke tudde eri tulabe. Sadala lwaki oli wampaka? Mugende bajja kundaba nammwe balowooze mbuno nammwe mbakomamu omulimu. Mugende. Mugende mukole emirimu gyammwe. Baagaliza birungi biire. Bamwegayiridde ye tayagala. Kasita munkubyeko eriisa evvannyuma. Si kyo ky'otegeeza ogenda kufa. Meraba. Sadala ogaanye okudda ku mulimu. Meraba. Kale naye ate wandivudde mu bimuli wadde togenda gira n'odda eri. Sadala kyonna ekikuwaga kale. Nabakwegayirira.
nze saagala nnyo kulandagga kuba kati wendi njogera kimu bibiri nenvaawo. Obudde nina butono njagala okuva mu kifo kino kubanga wo ensi yonna emaze okundaga nti yantadde naye kitange kuba onzaala sinakunzaala buzaazi onzizukuza. okuzaala nsobola okuzaala naye ekyobuzzukulu kikiyomu nze munaye lwakuwagguuka naye nga nkyali bujje. aliwe bujje ugwe nige kiki kale kati ssebo kitange eyezizza obuto njagala okwebaza emirimu gye nkoze waneeno n'ebbanga lyetumaze naawe kubanga bagamba entasiima ebulagiwa. Muto wange njagala otegeere nti ensi si nnyangu. ebigambo ebyo biwulirize bulungi era obitegeere bikwingire mu bwongo era bw'obanga weesiga abantu weerekerangamu teweeyuzanga kwemalayo kubanga omuntu era ddala muntu bagamba kisolo ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga. owulira muto wange osobola okunoonya munno ddala n'ogamba ono gwe neesiga mwesigwa emmwanyi gye weesiga ye tabamulamu. wuliriza ebigambo ebyo wuliriza kuba kati okula todda buto olowooza okyaddamu okugira era ogenda bugenzi oti ogenda oba olikomawa alla yamanyiri. naye ebigambo bino bikulu byatu bye bakugamba. nze ebbanga ddene lye mmaze nga nkolagana n'ono tuli wamu tuti naye njagala nkubuulire kinuma ku mutima mpulira kinjigijja nze nzigwawo nzeebengerera guma kuba tuli bawamu kiina bugumiro. ngenda kugumya ate onoosobola otya bwe wasoboledde okundyamu olukwe n'ogenda ewa kulisi mukama waffe ow'okuntikko mu kifo ky'okumpolereza n'onkomerera misumaali nti mukaaga nve wano ugwe mwanyi gwe nga tolimu mulamwa. abawala benyininyini bama mutabani yalukuze abawala bebankase ne bangamba tugende twogere omusajja bwe yatabusi nenzikuloba ng'avudde mu mpeera ninga sina kyakukola nengamba waakirigwe kwogende nze nsigale nsigaze akalimo kange nakakafuna woluddewo ebbanga ddene era osiiba onjogerajogera bbiri gundi yansangawo gundi yansangawo nga nange nduddewo bankase bankase egyo emyaka bakyagikaka taata webebale okubayagala bangobe nedda tofaayo nze mbaagaliza musigale wano era muwangalewo mirembe osegede bulungi tukyogera mu mutima mubi mulungi era kyova olaba n'okuseka nseka ndi musanyufu nze gwolaba era njagala nkubuulire muto wange beerawo ng'okimanyi nti kitaawo ono si mutuufu. Saddala ni yagamba nti ono taata wange kitaawo eyakuleeta wano n'akugamba tomuyita taata twakola tutya anti yamala mutoyi myaka 42 kwe kuleeta mutabani we nga bwe yabbanga toilet paper naawe ozibbe era kyoliko bwe buzibu bw'oyina kyali kyama bwebale nnyo kakati njagala ekyama ekyo nkibulire kulisi nve wano nga ntegedde bwe sikulinako buzibu era ngenda wa kulisi omubuuliranga bw'oli mutabani w'ono ŋŋende mumusigalewo sokolinde wakyaseboka n'ebigambo nabuulirako ng'omuntu abuulira munnange muno tawaana kufukamira nze nina kaki masiikini ya Mungu busungu olina bungi nze nsonyiwa bwe sikulinako buzibu era amazima ga Katonda mugulu gwe nkusonyiye neyanziza kati kantolontoke n'ono era ngenda ngambe kulisi nekiviiri sibe bawano nga bwe waleeta mutabani we akola na mu toilet gwe mbakulese ebbali sijja kwogera ku linnya sigwe Oscar era zakola mutoyi twakkiriziganya tukume ekyama kize ngeesiikako nedda olwo amagezi genfunye nina amagezi genfunye genjiyinza
kubanga nkimanyi wali kintu kizibu nga kugobwa ku mulimu olaba olunaku olumbe nga bakobye ku mulimu gubanga mwaka emirembe zikugwako kati kyenkusaba kiri ekintu kimu ogenda kusigala ku nvungo tugenda mukweka tugenda kukweka osigale ng'okola kati bemanga nzirukana nenkuteeka eno mukiyungu novayo nenkutusa nenkuteeka eno bokisi osigale ng'okola nga nemmere gyekusanga oli mutoyi ojja kumanyiira badde nsaba mukama wange tuwonewoona oluusi nkutwalire ne mu maketi yange tubeereeyo tukomewa naye ng'omusaala okufuna oli seefu ati kati kyangu tugende kati muntwala omutoyi gutufa wonna utatadde obaddeko mu meeting gye bakoze gye mpulidde ekibiri gyakoze yes mukama wange njibaddemu tubaddeyo abakozi tubaddeyo nga tuwera nsonga ki enkulu ebaddemu ensonga kale ye zibadde ensonga nyingi naye lwakuba nti obuzibu obuzzeewo ono Sadala tayogeddeemukko bulungi eri mwami Kiviiri engeri gyayogeddemu naye tebadde nnungi tebadde nnambulufu but anyway ebyo sibiriimu kasita mwami Kiviiri ebyo byamu byabakulu nze engeri gye ndi omukozi sagala nnyo biyingiramu manyi waliwo ebintu byenjagala mutegeere Kiviiri bw'abaako kyasazeewo era nze mbaayo ayogedde kyenkana kuba Kiviiri is next to me mukama wange bw'okola ensobi n'akugoba tewetagana kujja wange era bw'obanga owulira ng'okooye okukola n'akugoba nze wange tukola ki mukama wange mwami Kiviiri meeting ewedde agobye Sadala kyogambye era omulimu ogwa Sadala gwoddewo kyekyo kyenjogedde bwe kiba nti amugobye era agende wano tetwagalawo mpisa mbi wabaawo ekintu kyonna ky'oba okoze nga kibi nga kikosa hotel Kiviiri n'akugamba in fact abaakuyambye n'okuyamba kuba ayinza okugoba nga akusasira kuba ate bw'ojjeewange akiba too much naye naye bw'aba akugobye ogenda bugenzi ate omuntu waba yeetonza mukama wange anyway bwetonda tumanyi okubaamu ebyo tubisigaza nga ffe bakama bamu naye kyoba otegeera wabaawo ensonga yonna kale ndetse juice ki mukoze eki leero tulinayo kiwi juice tulinayo blue lagoon etubeerayo ne cocktail juice then tulina beetroot nga ali infused ne some bit of ginger so ne tubeerayo ne mango juice era nga mulimu a bit of lemon and also a hint of something with tangerine nga naye ziri garnished oyina juice ali garnished with mint so tusobola okuba nga tukolera ne Landstar special
Well, sola okunkoyo mango. Then mgena tabula muti. With lemon and ginger. Mulimu lemon naye ngali garnished with mint. Yeah, it's okay. Okay, with ice cubes or? Of course. Okay. Oyanguwa naye. Okay, madam. You are welcome. Thank you. Me, Semwanga atalya bubi, Marketeer, hoteli, eating. What do you want, madam? I'm looking for my friends. They say they are here. Yeah. You have a birthday? Hey, madam, help. Yeah. You need a help from me. Yes. Which help? How can I help you? Help. Mwana kyali awo. Mzee. Florence. I'm the one asking for help, not you. Manyi buzibu saasu. Like- Saasu. Bosi, leka tukusikanako. Kujja kuntawanyisa bwerere. Mzee, What? okay, kankugondezeemu. Ekituufu kiri nti noonya mikwano gyange twategeseewo wano ka birthday lwakuba simanyi wa watuufu we bali. Naye nga twabukinga Ni muwala mulimba nnyo. Osobodde ombonyabonya ng'osobola n'okwogera. Nimbonabona n'oluzungu, Mzee, ontandikidde mu luzungu era mbadde manyi olumanyi. Kati kiki oyagala ki kuba nkubuulidde nti nze atunda hoteri eno era nze maketi yawawawo. Abyo sandyagadde nnyo bigendamu nnyo saagala manya kikyoli ani yakuleeta. Saagala bimanya Kakati. njagala kundagirirako wa we bali. Ogambye oyagala baani? Twategese birthday. Like ngera wolaba dressing code yange wolaba abambadde white wobondago bawe walabye abambadde white Kikoze twala bulungi. Kati muwala kye mbadde nkusaba bwe bagezako okubuuza nti ani yakuleeta waneeno era ani yakulagirira waneeno wagamba nze. bagamba gwe kubanga bakama wange njagala bakimanye nti nkola ki nti nkola. nze yonenda be nkumanyi gwomanyi bagambe gwe wandeeta Kati kitegeeza wano tomalira budde kitegedde sikumanyi sikulabangako ffe tuze tukolera wano obubaga bungi sikumanyi yadde okwefaananyirizaako wadde kyokamba bw'ojja wane tugendako mu toyireti.